Kale, wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofiiddwa olwaza n'okusoomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olwaleero tusinzidde wano Kamuli Municipality mu Camp David mu maka ga Jeno Bijirwa Moses. Tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kukubuuza tutandike programu yaffe. Jeno tukwaniriza buuza abantu. Abalabi baffe aba MS Media mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero MS atukyaliddeko wano ku Camp David e Bulongo. Kyamukisa mu byozze nga ffene taliiko. Ffene taliiko. Ne buli nasangako miyembe ne kuliko amapeera ngalaba. Yes. Ffene mbadde ngenda kulinnya wano. Panuleyo ekiri fresh. Tukisale wano. Olye ku ffene ali fresh owone ebintu bye Kampala ebya fridge. Ebya fridge kituufu. Pozi wangaba obudde bwali bwakalulu bwali akalulu kawedde ng'ojja wano n'olinnya n'owanula ffene ng'olaga abantu. Twali wano mu COVID wano. Mu COVID. Obudde nabumalira wano. Obwa COVID bwonna. Era obulamu bwatambula. Kasita akawunga kabeera mu nnyumba. N'ebijanjaalo. N'ebijanjaalo. Beera n'osamba omupiira. N'otuyanamuko. Nagula omupiira nga ngubeerako nzekka wano. N'osambasambamu. Nsambasambamu. Nembeera wano nenambula ekyalo. Obulamu bwatambula. Yes. Tweyanze nnyo, tweyanze. Campaign zitambula zitya mu Kamuli Municipality? Campaign? No, wiki ya kubiri tugimalako enkya ku Monday. Campaign zibadde zitambudde. So far abalonzi bamanyi who is who. So far. Kubanga wetwa harmonizinga buli candidate bamuwe ennaku 3 mu muluka. Ennaku 3 gufulumo yingira omulala. Kati waliwo ba candidate waliwo fa abakubye buli lunaku. Nga omuluka obudde bukukwata n'okukwata nga tebukumaze. Newabeerawo ba candidate nga tebo tebasobodde. Abalinga babuliira. Nga tebasobodde tuuka mumuluka waliwo abataseetulangako na kigere. Naye nga baba nominatinga. Naye nga ku timetable eraga nti yalina okubeera eyo tumuwa ekitiibwa. Otagendayo. Era tetugendayo. Kakati Electoral Commission yali designinze programu eyo. Yali nnungi nnyo. Nga kizibu nnyo okukurashinga. Kakati ba candidate ba wano bwe balabanga tebafunye mukisa gwa kukurashinga. Ne basalawo okuteekawo embeera ya violence engenderere. Kati office yaffe eri mu town omanyiwo. Bwe tuva mu field tumaliraawo. Kati ba candidate n'abatali suppose na kuyita eyo bajja ku office yaffe ne bakola provocation. Ku office kwennyini. Ku office kwennyini ne bagirirawo pichi ne balesingiraawo ne baspinninga. Wakitegedde? Mweyo embeera ne babanga baprovokinga tugende mu lutalo. Nabo. Kakati ffe kuba ffe tuli bakugu. Twabaanalizinga ne tubalaba. Tugaba nti tubawa chance ya kulwana. Ekyo ne tukigaana. Bwe tukigaana ne tiimu yange ne bagamba nedda ssebo katuyuze ebifaananyi. Ne bawanulayo ebifaananyi byaffe ebitimbe waggulu. Ne baleeta neki ne balumba ne coffees ne bakola ki ne bayuza n'ebiriwo ne kino ekiri mu roundabout kye mwasayiningako nakyo nabe bakiyuza kirabya ku coffees bakiyuza jukira ekyo ku roundabout kanso ya wano yabijjawo ate ebirala nga mbirabyewo kanso ng'egamba Mumbai Museveni yagula roundabout zonna mu Uganda. Ne Rebecca alitwala kadaga right honorable. Mwe byamwe bino okuvaawo. Ebino okuvaawo. Kati babikwata ne babitwala mu kanso nengenda ne mbijjayo. Bwe mbijjayo kwe kubiteeka ku office yawo ninde Museveni aveemu. Kuba abadde muno. Yali muno ku Lwokuna. Kati Museveni bw'afuluma abatanafuluma ne babiyulizaawo. Kati abo nga ba NRM baki? NRM. Era kandidate we NRM abadde alwana nnyo tulwaneko. Gwe naye muwa amaanyi. Kakati nkyamumya opportunity eyo. Kati balabye ebyokuyuza ebifaananyi
tebibakoledde era tebalina kyebafunyemu ne barizotinga ku political assassination. Bakatutira abawagizi babiri bawasaki Buyondo nga baddaka babalumba maka gaabwe. Kakati oluvuga gwe basooka okutta bali bamuyita Lukman ng'akolera mu industry ya Yeno. Adde yeekolera gigi emirimu gyaffe gya bulijjo. Kati alina kiyosiki mwatundire obuntu bwe. Mulimu ebipande bya munyagwa n'ebigirwa. Bamusalako ne bamugamba mwe mutuleetako bigirwa wano. Tujja baku baffe tuli be NRM tukolagana nani Jeno Damulira temwina kimugenda tukola. Kakati bakotinga Jeno Damulira mugwe bakolagana naye mbu yateeka amaanyi mu ghetto. Nabo bayita ba ghetto. Bayita ba ghetto era tewaliwo mateeka gayinza bakola ki bakwata. Mu birowoozo byange nali sirowoozangako kunoonya Jeno Damulira naye bamukootinze mu operations zaabwe ate nga bwe mumanyi simumanyi nnyo mulengera ku TV situlangako naye but nze omuntu yenna ng'alina degree ali mu security forces is a major general manya nti alina certain level kwali therefore he can understand okitegeera mwanalyzingira mu distance nengamba he can understand. Is it possible for a graduate muntu alina masters okiwulidde muntu asomesa security courses universities ez'enjawulo bano abayayi bakolere mu linnya lye we bata abantu ekyo kisoboka? N'omunoonya sinamunoonya tonamunoonya naye ng'ogenda kumunoonya nteekwa buteekwa kati tebalina birowoozo bye baguza balonzi because okulonda biba birowoozo. Actually ekitulumbisa kiri kimu nti we have been able to articulate issues before the electorate. Mu articulatinga issues ezo nga zaafekitinga kandeekya yaabwe. Kati bwe batuka mbalonzi tebalina kye babagamba. Tebalina kati bakandidate beena ab'NRM kye bakola kiri kimu. Bwe batuuka mu balonzi kutumbiiza bidongo. N'abeerawo ne bakampeyina baabo babiri basatu aboogera ebyobulimba byonna ebisembayo. Abasizi ab'enziro ba blackmailers n'abasoosaawo. Kati ye najja n'ayogera eddakiika 2 n'amaliriza. Nateekawo n'abayimbi ne bateekawo abayimbi ne bakuba endongo nti olwo omukolo gukoze ki? Kakati ate nze meeting y'emu kati nagenze nsalako obusazi time njogera 1 hour and a half badde nga njogera 2 hours kati nasazeeko kati waliwo na meetings 6 ngenda kwogera 1 hour buli meeting kubanga nze nina okunnyonnyola kyogenda okukolera abalonzi kyengenda okukolera ne pulaani bwengenda okikola ki okikola ate bo kye batalina kati ekyo kirese obuwagizi waabwe kisooka buli wansi kirese embeera yaabwe ey'ebyobufuzi eri mu lusuubo era neeyongedde okugaininga popularity ne popular support ku ground. So ground mu bufunzo ogiyina? Ground simbi era ojja tutuukako mu tawuni omwo okolemu ka opinion poll. By the way nze n'ebipande sitimbye nnyo era tetubirabye nnyo batusoose ku office ne twetoola kubanga nze abantu mbabuuza wano waliwo atandabangako nti tewali waliwo atampulirangako ku radio nti tewali waliwo atandabangako ku TV oba ogiyina nti tewali oba olina smartphone sirabikangako mu simu y'omwo tukulina ne baplaying obutambi obw'enjawulo obwa MS obwa kwezi okitegedde kakati obwetaavu bw'ebifaananyi ze mbasi bulina nnyo okitegedde era eno campaign sigenda kuddamu kubisa kifaananyi n'eki kubanga ze abantu bamumanyi n'obusobozi bwange bamumanyi kyosobola bakolera bakimanyi so kati ndi mukola ki ndi mukunoonya bunoonya akalulu kano njagala okubira omulanga abawagizi baffe aba MS
baddeko ne mwami Kwezi kukewaza era n'enkuba omulanga. Basaba bannaye mumwanyambusa amadaala okutuuka eno waggulu n'okuba nga ndi sekutale geno Mulamba. Munyambe mumpeereze ku maanyi. Amaanyi gaweddewo. Neetaaga miliyoni 2 olunaku. Balina okuwa amaanyi. Miliyoni 2 olunaku. Tiimu nsimbula n'abantu 8. Bantu 8? Campaign team security. Kubano bw'otaba ne security oba owedde bakumenyaamenya. Kati egaali erina okutambula olulya lumu eya mitwalo 3 olulya lumu ku restaurant 30 gaba gagudde. Nkugambye ate ng'eyo balidde 2,500 ku 3 okiwulidde. Kati abantu kituufu balina okuwa amaanyi. Ate nga bw'otakikola bizinesi tewali kituufu oba munafu. Ate nga waliwo wayinza n'omubawo ba opponent aboogereza abamu bali ku ggaali. Ebyo byembeeramu buli lunaku. Naye lwakubanza engeri gye managingamu ebintu byange yanjawulo. Era aba opponent bange beewuunya nze egaali ngikuumye ntya kuba nze asinze okuuma egaali wano. Kitegeeza eruddewo si ya mu campaign. Egaali yange lwaki eri solid eruddewo. Oludde nayo ogitegeere kutegeera. We are comrades. Pozi wangamba bakolamu kone gwenyini bakuba mu tooki. Nze n'obukodyo bulungi nnyo naawe butambuza egaali. Okiwulidde? Abantu baba balina okuwa amaanyi. So mumpa amaanyi bannaye. Neetaaga miliyoni ezo 2 olunaku. Olunaku lumu. Kati tubula ennaku ziwera 5. Ziri 40. Bw'okubisaamu nnaku miliyoni nga 8 ku 10 kumpi 10. Ekitini 10. Kuba waliwo olunaku lw'okulonda. Ate olulindooza lujja kukubisaamu emirimu. Lwetaaga resources ez'enjawulo. Okitegeera. So mutambule nange alina obusobozi enamba teekako niyeguba mutwalo. Nebaziba 5. Mutwalo gugula bukatoni bw'amazzi obu 2. Miliyoni 2 buli lunaku. So kubawo enamba y'essimu. Enamba y'essimu eri 0772 849 888 ne 0704 965 446. Ezo namba zombi zikolera ddala amakulu. Suulako ky'oba osobodde campaign etambule. So ng'oggyeko financial problem. Tolina problem ndala z'osanze nga wano onoonya akalulu. Problem endala neetaaga era emmotoka. Mmotoka tezimala. Era byonna biri mu ssente. Mmotoka singa nfunayo kipiikapu ekirala kijja kuba kinkolera bulungi. Ate kiriko ogundi ekyamagye anti tekimala era. Batuulako nako? Okujjula bulungi. Nejjula munda ne waggulu. Neetaagayo ate abala ne tubalekawo. Okitegeera. So neetaagamu another support eyaki. So mu bufunze obuzibuzibu bwa ssente. Resources zokka naye nga candidate yamwe complete candidate. Bw'onkwasa omuzindaalo manya nti ogenda kufuna the best from me. Okufaanana n'obwemupi nze kafaanana n'obwemupi. Weesimbyewo nabo. Kube neesimbyewo nabo. Bali eyo bali mu sati bitategeerekeka. Anti baagala faanana balonzi. Tebikola ebyo. Omulonzi olina omumufaanana okuwa. Nze ndi mukulembeze ate nnyinza okukulembera nga sikusingako. N'okubako waggulu. Kibayita omukulembeze. Sisobola kubeera mu maaso nga sikusingako. Ekiwulidde kati nze ndi mukulembeze. Sijja kuddamu ebyo ebyokwambala ebyo. Bannaye nfaanana nammwe. Tebikola ebyo bya kinanfuusi oba olimba. Nfaanana nani? Oba olimba abalonzi. Okay, njala tuve Kamuli tugendeko ndowooza kino kiba mu Kampala oba mu ggwanga lyonna. Tugendako wa Betty Namboze Bakireke eyava eKyaggwe Mukono n'agenda e Buddu mu Masaka n'akubirayo banywanyi be okola Empuuga, Kasibanta, Bedi Bwanika n'abalala. Oli yebuza ayina olukusa olwogera naddala ku Mpuuga kuba ffe mawulire tugamba oyogera ku subject naye oli authority. Namboze ayina
Moral Authority eyogera ku banywanyi baabo bavudde nabo mu byobufuzi okulaga nti kati ayagala nnyo Kyagulanyi oba Bobi Wine okusingako bali abalala balwanye nabo? Kakati nja kuwa analysis naye nga mpanvuko. Ekisooka nti mu bbanga lyemaze nga ndiye Kampala emyaka 25. Era lyebbanga lyemaze nga ndi mu byobufuzi bya Uganda. Okuva wajja Kampala mu byobufuzi? Kakati ndabye bingi mu byobufuzi. Mu by'opposition? Era nkoze n'abantu bangi abamu bagenzi. Naye nga asingira ddala obukulu mu byobufuzi byange yali Haji Nasser Ntegese Baggala. Kati ebbanga lyemaze mu kisaawe n'abantu benkoze nabo buli olukya neeyongera okusaasira Buganda nga sub-region oba nga region. Nti buli olukya yeeyongera okubula obutamanya bya bufuzi bikwata ki? Direction. Bukwata ggwanga. Buli olukya beeyongera obutaba na mukisa gufuga ku ggwanga lino. Buli olukya. Lwaki? Era bwe nakizuula ekyo nze nempanika. Nemanya nti kizibu nnyo Buganda okwata Omuganda okwata power kizibu nnyo kuba ebyobufuzi bibazanya nnyo. Tebabitegeera. Mu kifo bo okubizanya ate bibazanya nnyo. Ate nga tugabe bagezigezi mu byobufuzi. Ekyo baba bakulimbi ate bakafuga emeka. Okitegedde? Bakafuga emeka. Abasajja b'engulu bebasinga okukyanga empiki. Kati abaliwo Banyankole be baliwo bebaliwo ng'abagezi mu byobufuzi bya wano olwokuba bakikutte emyaka 4 bebakirina. Okitegedde? Kakati timu ya Muwanga Kivumbi, Mathias Mpuuga, Segona Namboze Semuju bali begeziwaza ne bagamba lwaki tuzuukuka ng'abavubuka Abaganda tusomye tulinamu n'obusente obutonotono lwaki tuzuukuka tokipayinga vacumu twasaringedde political question ey'abajjajjaffe gye baalemwa ne bazuukuka ne beeyoolayoola ne beekolamu ttiimu. Subi 2011 ne beekolamu ttiimu bagizimba era n'okunywera neekola ki? Neeyimirirawo n'enywera. Bwe baginyweza timing neebalema di lwe tuyingira ekisaawe okuwamba space okwata enamba. Time yaabwe yali 2016 bwe babagirira Besigye ne Amama Mbabazi abamu yali 2016 yali time yaabwe. Kati time eyo balemererwa okubeera mu byobufuzi okubalibwa, balemererwa okubalira factor. Kakati waliwo between Mpuuga and Lukwago kwa kulina okubeerako a presidential candidate ajja 2016 balemwa okukibala. Balemwa okukibala ekyo political season yebayitako nga balina akatiimu weekali Kasubi 2011 gagango ku 7 yeyo gyogeddeko nga weekali bonna Katonda yali abayambi bayingidde parliament omulala Lord Mayor jukira Kasibante gyali Nambozi gyali bonna omuzindalo bagumanyi ate the space bagibawa bayinamu banamateeka kubanga eyo component y'amaanyi bayinamu Segona bayinamu Lukwago n'Empuuga yennyini munnamateeka naye ye yali akyali eno bayinamu banamateeka. Kakati 2017 kye baali bazimbye kiyiika mu by election y'Ekyaddondo Kyaddondo akiyuwa atya tukola ki tuleeta Kyagulanyi mu kuleeta Kyagulanyi awangula akalulu tuzimba project
Kyagulanyi effect. Bano kye batabala. Kakati kubona tekuli yaleeta Kyagulanyi. Era bonna tebamuwagirako. Tebamuwagira. Kubona tewali yaleeta Kyagulanyi. Kati jukira Kyagulanyi mu kunoonya obwemupi atambula mu opinion leader ne ba political actor baliwo mu ekyo ekiseera anoonya support yaabwe. Dr. Sebana yali tanafa. Dr. Semogere yali tanafa. Nobert Mao yali akyalina moral value. Nga wali UYD Johnson nga weri era yajja ku FDC bamugalira ebweru. Tebamu meeting ku FDC bamulabanga mu rasta. Walala we yapayinga kata service ku UPC yatawana. Kakati agende wa Namboze beti personally mu kiseera ekyo nga bwokola ebyobufuzi notakyaza Namboze oba tolina kyokoze. Ye yali topu. Nga inova bw'okubalale mu Buganda naddala nga Namboze tagiriike ebate eteri complete. Ebate weddeeyo era oba osaazeemu busaazi okitegedde. Ono Yesitula agende wa Namboze. Kakati Yesitula agula enkoko ye, agula enkota ye y'ettooke enene obulungi okitegeera. Ayingira field ya konko ne wa Namboze bamugulira amusaba obuyambi bw'okumuwagira. Amunyonyola njagala kujja mu election naye nsaba mumpagire. Namboze alumemba alaba Rastafariya. Kitegedde? Alaba Rastafariya awedde emirimu atayina kiddako naga okukuwagira. Kwate milioni 10 oziteeke wali. Namboze nga sawa cyane. Ge mafuta agandeeta okujja ekyaddondo. Tayina songa gye yawa nti tulina mu candidate biki. Yasaba milioni 10. Nga ayagala nnyo sente Namboze. Zazaagalira ddala. Zazaagalira ddala. Kati bw'asaba milioni 10. Kano lindeba. Bw'asaba milioni 10. Bw'asaba milioni 10. Ngajala yono kwa. Bw'asaba 10. Kyagulanyi alumemba. Yagano zimuwa. Alumemba. Walumemba. Akola ki? Aga 10 sijja zimuwa. Amusibula alekawo akakoko ke n'enkota y'ettooke. Wagirekawo. Sebo yamutwalira enkoko n'enkota y'ettooke. Namboze yali w'amaanyi. Ko baali bazimbye ekintu kyabwe. Okiwulidde? Mu ngeri y'okuzuukusa Buganda. Tegeza mwabo Kyagulanyi gwe yatuukirira personally yali Namboze yekka. Oba ne bana abalala yabatuukirira. Gwe yatuukirira yekka. Kakati bw'aba musaba milioni 10 kimuluma nnyo. Naga naye sina kyakola. Kankole ki? Kanzimbe kyali. Kanyingire kati ayingira ne babigirwa mu field. Tukube mundu. Bamukaaku. Tuvaayo. Kati Mukaaku, Mabike, Kakande, Sebuufu, Deriki Mutema, Sura Kidandala ko obwemi, Bigirwa Moses, ani awo mulala. Babona nabo Kenya tebaliyo. Bena nabo Kenya yajjanga naye nga alimu olwe nga yemiima nnyo. Nga tajja nnyo. Ate Mike Mabike yaliko ku high command. Loise Mbogga teyali ku eyo gyembala. Teyali ku 217. Yali ku ndala. Ani awo Waisa Mufumbiro, ani awo mulala.
yes timu yali mu byobufuzi mongolodo musajja mwamukiririza ne tukube mundu yaffe kyadono ne tuvaayo ne tujja kakati tuwangula obwe mpyo obwo namboza aganya okujja because asabe milioni 10 tebazimuwadde kakati tulonkinga Kyagulanyi tumulabanga mukuba muwanga agamba Bobi Wine Kayihura yakoze eki yamulese kwa batundanga enjaga bunga batunda enjaga bagitunde Mexico ebyo abyogera ku social media teyali amanyi ku radio bayogerera ebyo ku CBS bamukyaza nayogerera kirizo bagana made in Sereko nagate tugenda kukiriza omuyaye okujja atabangule ebyobufuzi bye tumaze banga nga tulwaniridde nze Mwanga Kivumbi Elias Lukwago Mafias Mpuga Segona akali amagwa beti namboze uyo ngata mubala kufe kwe kuli kutugenda okuleeta kuba president omukubbo tetugenda kukiriza muyayo yabayaye bajiba tetumanyi javudde tali nechadi simuteeketeke ojitegedde ngafuwe bigabo bingi nnyo namboze naye nafuwa nganza abanukula gwaba enganga ngambanukula nembagamba nedda sebu omuli batitizi futulese omuyaye waffe Kyagulanyi tumusazeeko enviiri kati gentleman suti agikubira dana kumira suti asibeta inenywera okiwulidde yali agala nnyo engatto ez'obuguwa n'ezimugobya nemugaba abakulembeze twambala ngatto za buguwa nga tuzibeerawo nga tisiza buguwa osonsekamu busonsesi n'ogenda okitegedde kati bw'oyingira omuzikiti ate otandika osiba obuguwa okusiba obuguwa bw'engatto malawo eddakiika 3 ebyo by'abantu ba bulijjo netumushepinga omusajja n'avaamu omwo naye nga bano bamukuba okufa obufi Mwanga Kivumbi namboze nga baweereza ebikompola Mpuga teyakuba nnyo nga bw'omumanyize diplomat ayina enkola gy'akola alizavinga ebigambo bye kati engeri gye baali mu parliament bafuna obudde okufuna Bobi Wine nga bainteractinga naye bagenzeko mu kantini ku level y'ekiparliament jukira ffe tetuliyo tuli ku street kakati nga Mwanga Kivumbi ne Nambozo oyo nga bagamba Kyagulanyi nti olina okuta tiimu eyo gyoli nayo sibabaka ba parliament sibabaka bayinza okutambuza project their political failures no byofuzi biri wano mu parliament olina dealinga naffe nga omusajja tebamusala kati bakole ekyo bakuba tiimu eri abamukaku ya UID olwedde mu UID waliyo olutalo olukadde olwava mu 9 olwava mu Luzige Mwanga Kivumbi yali yagobwa nadda nga Luzige yamugoba yali National Organizing Secretary Mabike yamugoba waliyo olutalo kati ate Mabike bamulaba ne Kyagulanyi kakati Mabike bamulaba ne Kyagulanyi nga kati bajenozi beno nzi yali munga underdog naye nga ate nga ndi wansonga nnyo being nti nva Busoga it is a factor because you need the Busoga on board by all means kakati nga Mwanga Kivumbi bakwata Kyagulanyi bamuteeka wano bamukwatira ku parliament bamukwatira ku parliament ava kunono je twatandikirako atandika obula obudde obulaba tiimu eno olwo time yonna ayagala gimala nani n'abali ba parliamentarian era lumu tusimbula emagere eyo twali tugenda ku mukolo gwa Kabaka gwali Luweero twasimbula ne moroka 3 nga bahandolazi ba Kyagulanyi kati Mwanga Kivumbi atwegattako along the wayingira convoy tutuuka ku mukolo nga parking eri mu distance wana wenoleke motoka ovira mu wano nga VIP driver najitwala kati Kyagulanyi ngamba ngene parking ye Mwanga Kivumbi emotoka taina driver nengamba boss mu bantu aba parking ya Mwanga Kivumbi emotoka sirimu kuba ye yali tamumanyi jukiraze Mwanga mbadde naye emyaka 2 amulabidde wali ku parliament amulabidde wali alowooza matabuta ne mugambo oyo sisobola kuva ku mirimo gyo mupakingire motoka ekyo tekiriyo
ebifaananyi agenda bisubwa wali eri jukira waliwo ka running waawo kamita nga 3 okutuuka mu tenti kamera zonna ziri awo biki okuyugumya tenti nga bumanya arrival eyababinywera ate ng'okubuuka wano security line wano nga toli binywera tobiyitawo okitegedde ngano parking emmotoka ya Muwanga Kivumbi Muwanga jetwalira twamuleka najetwalira niyo mpaka parliament nga tana wadi driver kakati namugamba nti sebo wekitiibwa Bobi Wine ife tusimbudde naawe oli mubaka n'oli mubaka ife lwaki tusimbudde n'emmotoka 3 ayina yeyo kati alina na driver talina na driver nga yakusookayo ne mu parliament bukodo bwa kika kyo obububa bukodo ne mugaze ndi ku nsonga zo tiziri ku nsonga za Muwanga tasobola kumpaakikisa mmoroka mulala tasobola funa driver gwo weebiri olweggulo nadde wuwe ne yeebaka okiwulidde ne mugamba sisobola kakati ne tugenda Bobi Wine yanyiga nnyo ku olwo okumujemera kakati ne tugenda mukono ne gugenda ne guggwa bulungi kati bwe guggwa tuddayo waka okukola analysis ku lunaku erubadde postmortem y'olunaku lubadde Bobi Wine yangamba onjemera otya nga nkugambye opakingira oli emmotoka ne mugamba w'ekitiibwa sisobola kupakingira Muwanga Kivumbi gwakamulaba zimbadde naye emyaka egisukka mu 2 sisobola ombaka parliament atasobola asasula driver mitwalo eki ebiri olunaku okumutwala ku mukolo gwa kabaka akomewo tali wafe kumwesembereza naye gwe tambula nabo kakati olwo balimu level ya parliament eyo omaye ku parliament bali waberawo okujerega kungi atawangudde bubaka abatalina magezi kituufu tokirizwa na kwogera mu bantu era basanga mu canteen embozi bali muzibu ataliye mupyo atoyogera ki nenga bafala bazibu kati zindaba yawangula wanika muri municipality gwemvuga yanaye taina kyamanyi ku byobufuzi bya Uganda simumanyi na kati oli muna mawuli tomumanyi simumanyi okiwulidde ne kati yezemu okwesimba yagala kisanya kyakubiri ne muna mawuli tomumanyi simumanyi okitegedde kati babeereyo mu kantini nga balya emmere yaabwe eriko bone marakwanga ogimanye yabalugwala ne bakuba olwali ne balowooza nti basinga okumanya kati bawambira Bobi Wine naye nga bakola ekyo nga ne Museveni naye abala Bobi Wine ono mukubi entya Museveni yatya Bobi Wine atya engeri gye twakola akalulu k'ekyaddondo 2017 Museveni yatya nnyo Kyagulanyi yafuna obululu emitwalo 28 kandi tuwe nare munafuna 4,000 yali owokubiri gapu nga nene ya mutwalo 10,000 mitwalo 2,400 Museveni agamba sirabanga babbi bakalulunga bano Shamuiza kunzi bakalulubwe mutyo ne munzi bakalulubwe mutyo okayateeka yabana kandi tikyoyo kati wali mulasta agenda okulaba nga vibe ndala abali mutabategeera vibe kati agenda okwetolola bwati nagamba bani abamwetolodde kubenzanya yeyo ya Museveni abakola analysis bwa kuzuula nti oli wa tabu asooka kwetegereza bani abakwetolodde n'alyoka akulumba kati asooka kubba bano abakwetolodde n'osigala wekka nga tolina kyokola ki kyoyinza kukola awo n'akumaliriza kati jjajja azuula nti abeetolodde Kyagulanyi ye ttiimu eyaleeta Haji Ssebaggala kuba meeya 98 n'awangula ttiimu yamukoleranga ebintu byonna biri bamukwatira mu Amerika ebyobufuzi ebyamaanyi ebyo nti ye ttiimu eri ku Bobi Wine jukira Ssebaggala yatiisa nnyo Museveni era bakubanga alina empapula mama kuba Museveni yali tayagala kuvuganya na Muganda nga w'amaanyi era yalwana nnyo ku Bukenya bwa risinga 2016 yalwana nnyo paka yamukompromisinga tayagala kuvuganya na Muganda ng'ate w'amaanyi kati agenda okulaba a group of Baganda bayimagines ate nga be bali kwoli jukira Buganda eri wero located mu byobufuzi bya Uganda yebikutte okitegedde Busoga yeddako naye Busoga tenategeera byeyagala byobufuzi bya Uganda Buganda eri strategically located yes. mu byobufuzi Busoga yeddako
in terms of strategic location. Lero akuba fe wantu tunategera byetukola ki byetwagala mu byobufuzi bya Uganda kyovolaba tulaba bulabi bigenda mu maaso ku TV okitegedde kakati eyembera ebeerawo Museveni naye abala ayuwa atya tiimu eno amazo jekengedde ajekengedde kwa yasooka kugamba wali yani waliyo mukaaku mukaaku bamukwatako n'ogw'obuyekera Kalampenge waliyo Bigirwa Kalampenge alwaje ne Museveni ebbanga lyonna Mabike Kalampenge Sula Kidandala Derrick Mutemo yaddayo London yali London Kobwemi yaliko security officer n'abivaamu kati ali Canada niyo mulala Sebufu John Mary oyo kati yafuka kansala bakyatambula ye yakiriza okukola kyo kutyobolwa niyo mulala Roy tanababega takao Roy ajira mu katimu ate kana jajja ke yaleeta Roy ne yajira mu katategedde obanga akimanyi simayo baba yategeera kati jajja njajja njogera ku General Museveni agenda okulaba nga akatimu ako ke kali kawase bagala amaanyi sebagala ng'omuntu yali munafu naye abamwetoolodde nga bazibu nnyo kati nga bamusambisa ebyobufuzi ebyomutawaana okitegedde era jajja General Museveni yalwana ocompromisinga sebagala agenda okumutwala nga ate temuli nga timu eno yamuvuddeko nga timu ye yamukola nga kibokisi kyeri ekiwedde emirimu nga temuli muntu nagamba anaguze ekikiro gula musambi ngoloza wa amaanyi ogenda mutuusa atasoba nagusiba noga kiki kino kakati yawo nagamba amaanyi ga Sebagala gali mu tiimu kati ate yefunye Bobi Wine nino gikuba n'agitandikako kati n'ayita muka Bobi Wine Babi Kyagulanyi kuba bonna bava wali okimanyi olulimi lwe lumu namusisinkane bogerezega namugamba gwe muwala wange biki bye mukola mukusooka byali serious mukusooka nga kugaifu government try tugenda jijjako era singa wano ndi minister awedde kubanga ebyo na try to because singa sibu yayibwa Museveni yatulabukirira natukuba mangu singa yogera na minister kati either wa defense oba internal affair ezo minister za amani kwena alibadde okiwulidde kati ayita Babi amugamba gwe bawo akola biki oyo omuyaya akola biki mwagala kutabawula gwanga mwegase ne balaba yayo ba DP mwagala kola ki gendo tereze ekyo ekintu tuba tuli awo nga Lubongo yono ayingiddewo tuba tuli awo nga Benjamin Katana bagira wa mu Lubongo ya ne Benjamin yajja lulwe nkugambye bajja lumu mwabekangira mu lujja lwa Kyagulanyi tuba tuli nkugambye kakati bwe mbalaba bwendi nga batandise okukuta ne Babi olw'ensonga za Arua ziguddewo 2018 bamukubya amasasi naye nga ffe tuzirimu awo era nze mu kusooka baali balowooza ndi looya esuuti eyo kubaza esuuti sigivaamu era basooka kuneebuuzaako bintu by'amateeka awo bagenda okulaba ng'ebimu sibitegeera bulungi nga simalaayo mu by'amateeka nagaba bano babyabufuzi okiwulidde kakati nengamba Chairman Nyanzi nti owaayi abasajja abanyankole bano abatulumbye kiki kyo kyekigenda mu maaso kakati mbuba family lawyer bazze kukwasaganya nsonga family lawyer already team ina segona jukira basegona bazze kwa omusajja bamukwatira mu parliament ne bamunyweza natandika obakola ki obaleeta kati ate nakola ogw'okusamba eno tiimu yaffe eyalwana olutalo olw'Eruweero munange ey'omukasaka kakati mweye embeera nga tukola ki nga mulaba abasajja bayingirawo balina obulevu asajja boogera luzungu lwokka tebamanyi Luganda bwe nga omugezigezi ne weekengera neŋŋamba jjajja atumaze togamba wekitegeerera nti jjajja yabanyizeemu amapensa leka daawe kati omuvubuka yenna nga muyivu munamateeka Munyankole 311
tosobola mutwala mu debate yakujjako Museveni nakuwuliriza tekisoboka olaba oli ayoza obwoza emmotoka e Kampala kanaabe ojja okola research ku washing bay zonna abakiga n'abanyankola abooza emmotoka bwe mutuuka ku bya Museveni aveeko takuwuliriza wakiri otwala emmotoka yo kakati ate omuyivu kati bano bajja bakola mirimu ki befuula balooya baze kuwolereza kati ne bakwata babbi ne bateeka wano ne bavuga naye tulwana Arua tumumala musajja bamutadde mu kooti maasho byali biwanvu buli omu yabimanya avuddeyo tuzanye politics w'eddwaliro agenda mu America biki bamugaanidde agenda bamugaanidde final agirinnye kakati awo yali atandise okutta ku bigere takyakosagala amaanyi ge yakozesa mu kusooka tayagala tulaba kakati akukuta ne tiimu enaate bana bakajja kati agifuula party bali bagiyita party sijui patriotic what patriotic strategic team something like that kitegeza bali bakafula katimu kanjawo abayamba bewa ne kodi balina kodi name bewa ne kodi diero SK kaneka ne president wabafuluma bagamba bamwa kodi name nti afuluma kati SK afulumi KS afulumi KS nga yekodi esooka ayo security yenyi ojiregedde toli bakosa kodi name nga security KS Kyagulanyi Sentamu Diero David Lewis okitegedde kati atabitegeera osigalira kyovola bamunupuze wobokira eminga nnyo nupu soka kubuuza tiimu eina kodi name ogimanyi gwoina kodi name gwe nambozi ayogere bigambo oina kodi name oba toina kodi name sirika fa babimanyi tukole ki kuba tewali communicating na name kodi name era wali ku nupu ngabawo meeting etuuka nga abalina kodi name bokka be bayingira KS Diero SK what Joro Senyonyi JS yes ye JS okitegedde kati atandika obesamba mpola mpola kakati timu yaffe agitemako kanyuma mwana timu yaffe agikola ki agitemako atandika kugitemako bwatyo talina budde bwammwe yefuula ali bize yefuula instruction azijjawa azijja mu tiimu eyo mwako ka committee ke yalonda tekamuwa kakati ebyo byonna mbyogedde okujjirayo ekifaananyi kya Betty Nambozi nti byayogedde byonna tabitegeera ensobi yaabwe space yaabwe yali ya 2016 balina okuleeta presidential candidate ajje mu kisaawe awo kipayinga vacuum ebatya ne bagaana okukola ki okumuleeta kati kansoke nkubuuze wano bafunira ekibiina kya Kibalama nga mukyali ku tiimu eyo mwena ne bamukaaku bafunira ekibiina bafunira ekibiina walisembeddeko eno ndowooza nakanyi enumyemu wano kati kigitegedde webafunira ekyo ekibiina wekijjira awo katiimu nga kakuze nga kakuzaako aka coordinate kafunye amadaala nga kalina amaanyi olwo era katambuza emirimu era mugenda okuva ekakirigedenizi kekali secretary general batwezala kekali anti Lubongo yasooka kubeera executive secretary wa mugulu executive secretary meetings twaberanga namu zonna nga yawandiika notice yagenda nazo bye muteesezza buli omu abalina kawandiise konna nga bakakujjako nze ndi muntu wakuwandiika mu meeting making sure ati nina peni nina newe mpandiika byonna bigenda naki ne executive secretary oluvannyuma yafuuka secretary general okitegedde
kati netuwambibwa mu mbeera eyo ya mirundi egi mu bujega bwaba Muwanga Kivumbi ne Nambooze abaagaana okwegatta ku Kyagulanyi ne bamukiriza asigale ne babadde nabo ffenna tulwane ffenna tukole ttiimu ennene baayagala kumubeerako bokka kati olwokuba balina ekitiibwa ky'obwemupi ne bakola ki n'omukonvinsinga ne babeera naye kakati ne batamanya nti ye Museveni politics gwe yali azannya wakukuba DC Kyagulanyi maani imagines amujjeko abantu bonna abali bamutawanya ku Hajji Ssebaggala okiwulidde n'abajjayo ekifaananyi kya Buganda mu kiyuwe bakubagane twagenda okumaliriza nga kampu bagitugobyemu yagenda mu magezi bakikunyiisa twagenda okumaliriza nga tiimu y'aba Muwanga Kivumbi omusajja kale yamufuna ne mukonvinsinga ne musuuza bano naye nga teyina powers nga te powers and authority ziri mu eno tiimu mukalika committee babiji yaleeta byofuzi bya Kyagulanyi ne bikomaawo kati byasigala bya kufumulamu nfuufu akubirale nene abaddaruwa amulese wansi naye nga kikomaawo biri ebijjako jjajja tekiriyo yabisalira amagezi so kati Nambooze ebigambo byayogerera banne byonna tebiina mulamwa kati Nambooze tayina moral authority kuvuma muntu yenna ku nsonga za NUP kubanga nakigwanyizi yeyagaliza bweyagaliza era nupwe bamuma tiketi nga bwe yagimma abalala ye yalisinza okuvuma era sengana yali mu reesi ku Musota oba ku Ndingidi oba ku Mbaire nga ke kabonero tola Nambooze yalyogeredde Kyagulanyi ne banne ebigambo bya tiketi Nambooze asobola n'okweyambula mabeere n'agakubaawo oba omuyita wa kusaaga ati nakazadde waggwaga era Kyagulanyi yabala nnyo n'amuddiza tiketi yali ajja mweyambulira kubuulira Nambooze omumanyi gwemanyi bwe yafunanga tiketi ya DP era ng'agifuna mu Mancholo bw'atyo si lwakuba nti n'owamaanyi bagimuwadde nkugambye eyo yenzannya ye kati Nambooze kankubuulire omuntu asembayo obutavuma mu Buganda ye kabaka si bwe kiri Nambooze waba tagenda mu parliament naye nga waba agendayo kyetagavuma kabaka amuyisaamu bubi nnyo ye Nambooze omutuufu so bino byakola ffe bitwewuunyisa mwe tebibeewuunyisa ati omumanyi nze sina kyemumanyi nze mbadde naye emyaka 25 guli munamawulire wakamutunuzaamu kamera juzi wano okiwulidde nze alina kyangamba Nambooze Muwanga Kivumbi alina kyangamba olaba naganda mupakingira motoka nze mbadde nabo emyaka 20 mwegyo 5 nze okuva mu byobufuzi by'e Kampala nengamba kangende e Busoga nwanire abantu bonna nga mbadde nabo obalabye n'ensa yaabwe tebagguka okujjako okufuna obwemupi ye n'atambuza obulamu naye politisi oli ajjako gavumenti tebamumanyi bino bituuza Nambooze teyawandibadde ggwe n'oyogerera mpuuga ebigambo Nambooze niwe kiba kyetaagisa ku bufumbo bwe kwawukana agende mu parliament abuyuwa she's very very determined ku nsonga ya parliament tolabe akyukakyuka mu kwogera nkugambye so olita kulimba nti balina ekipya ekiri awo so Nambooze neyo tiimu yaabwe they are hostage survivor bawambe omusajja yabawambiraawo tebalina kyakukola tebadda mabega tebagenda mu maaso kabasurvivingiraawo tewali kyakukola tebalina mitwe gyabwe era Nambooze byabayogera kubanga mikwano gya Nambooze emituufu munuupu temuli n'omu bakyali beddala ebyaddala munuupu temuli gwanyumya naye ataani gwe mundage kubanga emukono be yalinyumiza nabo ani banga babe mukono bonna buli omu afubye omukubanga amuteeka Nabukeera kati ate Nabukeera amuvuganya bali mu municipality bonna kubanga abadde yaseketa Nabukeera n'amusuuza fulaga yaki ya Nuupu ya Women MP n'agamba bwekyo bwe kiri kanzigire ddala wano Bakaluba muliko ono ye Kajimu Fred amuliko bakubagana
eri mu North waliyo mulima mayuni tebazigatta bulungi atenga yafunye kadi bangamba nti tazigata na Nambooze gweta mukolo tagifuna mu kadi mulimu abanyiga amapesa agaabwe anti amapesa g'oku kitebe tebakukkiriza gwe kutegeerera buloko amaanyi galina kuba wali bw'ozimba ekikyo nti mu Busoga gundi yalina amaanyi ate si bye byankubya wano kuzimba kintu mu Bigirwa Moses ali mu kuzimba Busoga agitwale Tomeragane nani Nekyagulanyi Tikyagulanyi bwana abajje Busoga ayino soka nekwata nnyo ku Bigirwa sina kwekwata bwekwasi tebaagala nnyo omuntu organizing abantu tebamwagalira ddala so Nambooze bwatu yibwa zazanya politics Betty Nambooze